Okay, abalabi baffe abalungi aba BTM TV olunaku olwaleero tukuleetedde omwana muwala amanyikiddwa nga Chosen Baker. Baker. Kyako kokoze. Kano bandaga ku Bannange oyina ne apa waache. you know Sari nyoberi wa mwana ajinkwatidde kawo naye nga bibaawo ate nga next week tugenda Germany ate nga week eno ku Friday nga lumu Apple kusawa 5 ez'okumakya video yange empya efuluma ku YouTube nga nobeerawo ng'emirembe gikumazeeko emirembe. Congratulations. Thank you. Owangudde awadi oyina ne simu. Nina n'essimu byonna. 13. Wali oloseko gikwata kisimu. Sarini. Ye njirina muganda. Naye wali oloseko. Tachi sikirotangako nalitegedde tya ne appoint je ziri. Okay, tutandikira. Sister wange oyo nga mbera mu Infinix ezo zi Tekino. Naye mukama yanzijukira. Nalinga kadiru. Mukama nakujukira nakuwa 13. Nampa 13. Kwega byonna ebyo wakabijja naye nga 13 teyidde. Mkwano tokiyogera na hey fire God forbids. God forbids. Chosen Becky tutandikiraawo obadde kuki twalaba wagende South Africa abantu ne boogera ebigambo byali bingi nnyo nti bakugobe South Africa kiki ekituufu ekyatuukawo South Africa. Yes. Tebangobaayo kubanga kisobola kubanga ntambudde ensi ennene nnyingi nengobwa mu South Africa nedda. Ekizibu wekyava abantegeka bali mu coordinatinga n'abali ku embassy. Ate ensi tozinyumiza oba oli otyo oba oli muyimbi oba ki baba balina okugamba ddayo we muneetereza nga mudda naye buli kimu kyali fine era tuplaninga kuddayo. Okay, twalewako kawo allegations ezava nga ziraga nti oyawukanye ne manager wo dictator Amiri. Manager? Omwami waffe manager. Nedda sinti omuntu oli wa posting omuntu baba bali mu love nnyo. Owaye babadde banawonsinga wali nga bakuwa awadi $1,2 ne bakunawonsinze ng'omuyimbi wa Kadongo Kamu. Oli wa Kadongo Kamu. Kadongo Kamu si mubi nti oba kive mulungi kubanga ye yayisawo abantu baffe ab'emabega naye okubatereeza musi Kadongo Kamu. Chosen Becky ayimba music style ki? Zo nyimba zouk, afrobeat, nyimba R&B nesi Kadongo Kamu. But we bakugambye Kadongo Kamu nga gwe owulidde otya ate omukyala alina ennyimba ez'akabi ennyimba ez'amaanyi ez'omukwano nga si za Kadongo Kamu. Abantu abakyasinze okukola amannya amanene wano e Uganda be baba basudde kafeero bayimba nga Kadongo Kamu. It's really big of course ngamba Katonda alina wagenda okuntekewa amaanyi wadde ensobi zikolebwa abantu si kibi bampadde ssente bampadde awaadi era nga nzijukira Kadongo Kamu. Guno gw'omulundi gwakumeka obukyanga tuva mu lockdown okubanga bakuwa awaadi busoose era nebaza nnyo MTN Kola Tunes bebale kutwagala bebale bannaye kuzzaawo mukisa guno kubanga badde siwangula nko ku awaadi nenesiimye John K the writer thank you so much. Luyimba lwange lwafuluma mu COVID nga tewali ssuubi naye Katonda yeebale nali sibya nti tujja kumpa award but finally. But gw'owulira okoze ekimala okuba nti no balina okuba nga bakwakuza awadi kuba tulaba buli za awadi ezibadde mu ggwanga Uganda toliimu ate nga toli muyimbi mubi balowooza tokoze ekimala. Ate sirimu nga MTN empadde ng'ogyekoza MTN. Tekimataringa ekimataringa music gwe tomanyi emikolo sikola show sizikuba ebweru sigenda kiki njagala okusinga awo kiki ekyali ettaki taki ya nyuma taki twakuba omuziki taki nakuba abantu ne bawonga nakuba nakuba abantu ettaki omuziki era bannange ne London nze wemba simanyi kintu bane nga ndabye kalina empanva nnyo etuuka mu ggulu newuunya of course nyimira nenga bannange nabino gye ate mbasibimanyi oyagala mbu nefuule star mumpitewo nga ngamba bwombumanyi sorry sisobola of course nyimirira nenga era amalala sikagakolera mu nnyonyi nengena mutoyi nenga kati babani abali wansi eyo gye bigwa toyina okolerawo nokubira mu ziserefeere nnyo nentuula nenyumirwa nempozinga nenewuunya